nnyo anti bakola kibanafunyizayo because they don't produce government yabwe kati bataso gikyawa bana agenda okuddamu okwagala okwesimbawo nga Museveni agenze ng'abantu bagamba abo twabakoowa. Actually ono kizibu okusanga office top leader wa department of office ntino Muganda n'abali wansi bonna Baganda kizibu nnyo naye genda mu bitongole ebyo bya government nedda genda Mengo awo togenda wala genda awo Mengo genda Mengo togenda wala genda Mengo wennyini ya Wakabaka olaba abakolawo ojja kutegeera Buganda kyeki mulimu abasoga mulimu ngugambe ekyo ago gemanyi amanyi gafawo tugajja naye bano otandulule ebigere ogenda otukeko ku kito tugeze ogenda ko mu electoral commission ojja tukayanga akikulira bajja line bajja kwekola line y'ekisiru akyogerera beswaze abamu bamanyi okwefaanana nga bafaanaganya ddanga olaba ba Luganda bali awo n'ogamba laba bano abalala genda mu national water ono adda wano ate kati abantu bajja bakyawa bantu bajja beekanasa bagambe mweyisa bubi okyegedde bulungi nnyo because ate ekisinga okuba ekibi nti baba tebasobola babaleeta tebajja lwa merit oli bamuleeta lwakubanga yasoma n'amalako ate mwana wa gundi gwotomanyi kyekitegeeza kubeera nga oli mu ssoga waggulu wakati ne wajjawo Munyankole wano wansi ne wajjawo Mudokolo nalaba omusoga yali ku mobuzi ba business neryoka etambula omusoga yali ku musala byabalunywa Allahumma omusoga yali mu kati ebyo bye binafuya system zizonna kubanga ono buli lwakola ensobi ngajja ngayogerera Lunyankole maaso go owulira ddala omwana w'eka yayogera ng'omuleka agenda otereze tulabe odda mu protecting ansobize kati abantu nga batandika obbawalana ebintu ebyekisirusiru nga babawalana ekinaavaamu kuwalana mugenda kutta generation ejja ekyo nkibalabula you are killing your next generation songo nekibeerawo nga abantu bakyayagala kyenyumirizaamu kubanga kirimu abantu ekika ky'abantu bagambe nti gwoli ki Munyankole mukiga mwatta ekitongole kino obalabi bakabaka bazze bajja bakayima babaddewo baani babaddewo tubadde n'abakabaka baki bayitirivu okyegedde Ssemakokiro kati ajja sikinako bukakafu anti ne bwaba nebikiba tokinako bukakafu nkugambe nti omulala ajja kujja omulala ajja kola bali mayogamba omulangira ekyagissemakokiro bati nkugambe omulala akola ajja so ekikoonamu musajja Muganda ontegedde tetuba n'abakabaka babiri tuba n'omu ontegedde so kyengezaawo okulaga nti anyone will come naye Buganda okimanyi yali baddewo nga tetulina kabaka emyaka egitali 10 kuva ndooza 1966 paka kabaka lwadda Julia abalamu yes myaka gibadde mingi myaka naye nga Buganda weeri because tugamba ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga naffe si bali okyegedde bulungi kati that is where we are nti this is an ideology abantu balina just okutegeera si musaayi so mukino abakwati baako bonna oba Katikkiro oba walabye ekivubuka ekyali kivoola Obwakabaka kiriwa nga kigamba kabaka President Museveni ye kabaka abasitala kuba babudde anti kino kugambe nze nabagambye nti mutemukaayana oyo mumuleke mutuufu naye lwaki anti n'enswa zibeera ne kabaka waazo n'enkuyege ziba n'ebiwuka biba namunswa ontegedde so oli waddembe ogamba nti nange Museveni ye kabaka wange naawe wuwe waka mukyala wazo okuyita kabaka ne kabaka wa Buganda mulala tumanyi ali omu mulala tayongerwako tatuulwako yaali wali atudde entende ontegedde gwe Museveni wayinza okuba ye kabaka wammwewa gye muva eyo gye muva no problem teri akuganye era tekirina buzibu yadde tewali yakugambye nti ffe weepime n'ono kubanga no teri abaddamu gwe beera eyo balina n'ente zaabwe baziyita zikabaka nti yo kabaka nga nte n'abalunda embizi bagamba yo kabaka w'embizi zange kati abaddembe ennunda ya kabaka ebeera straight line tetukubaganya tetulwana era abavunaanyizibwa ku ekyo weebali fe ogwaffe gwakubirivinga nti yegwe muleese nti yooyo ye waffe
we bali buli makola omulimu gwe Semanobe gyali abakola kwekyo we bali nti batugenze okutunulamu ono yagwanidde ne Buganda ya setting eina kojja wa kabaka ngo bamuta Semanobe aina emikolo gyakola eina Kasujjulu binga naye aina gyakola enaggala eina buli omu aina omulimu gwe kyovula we don't collide kabibe bika buli Buganda ya setting bwe myaka emiko kugimaliriza obulungi kyatwala bbanga ki kati tulina emyaka nga 6 emabega okusedinga bino bina betukkiririzaamu ate kati bigenda binywezebwa kati naffe abazzukulu abakola ki abaliwo nti omuwala waba afumbirwa bamukima waabwe bagenda wasenga basooka wasenga bagende wa kitaawe n'amusengeka biki byonna nti amaka g'omuganda gabamu ekijja alina gyewazika abantu yes nti omwana omuwala alina okufukamira omwami we yes nti omuganda alina okuba n'erinnya yes bakyala ba kabaka amazina ga kabaka gomanyi kabaka alina n'amazina ge bamuzinira abakyala be kuba kabaka taba na mukyalo omu abakyala be balina amazina ge bazina amazina omanyi bagayita amagonjo amagonjo tebagazinira kabaka amagonjo gamanyi ga butiko kabaka amazina ge bamuzinira bagayita amajjaali bagayita amajjaali edition Buganda kunteko amazina g'abakyala ba kabaka bagayita amajjaali bagazina ddi bagamuzinira bwawumulamu bwati ne bajja ne bayoka ebisenso ne besiba ebisenso ne bagazina ne bagamuzina gaba gakubigula gati gakola gati oge majjaali ga kabaka yekka n'asiima nti taatawo muwadde ettaka mwongedde ettaka taatawo mwongeddeyo mayiro kati mu nnaku zino taatawo mwongedde benzi kuba kati tewakyali ttaka mu nnaku ziri bajja kugamba nti taatawo mwongedde akanyonyi kamubuusenga mu bbanga gye tunayongera maaso amigunju gazinibwa babutiko esande kwetaba ku mikolo gy'obwakabaka naddala egyo kabaka kwasiima okulabikako kale ne bw'oba ogirabira ku BBS Terefayina omwami ono otera okumulaba abeera mu maaso awo ng'akasuka amafumu mu kibiki yibulaba waabwangaalira sitoli ne bagikola weeks 2 emabega era abantu abamu just bagaana buganye kukkiriza awo wawangaalira si wabi anze manyiwo kyenjogera kimanyi gwano olabye ka short ekyokubiri ebyo bakatikiro balina obikolako kubanga be bakabaka abayiwa bweru abalaba ezo ensonga okyegedde bulungi nnyo olaba kabaka taziika na baganda be nabakwano be naye musole yo n'omusajja badde bamukolako yatuuse alina bwe yagambire ndi kabaka yaŋŋambye okaddiye emyaka gigenze toyinaayo baana bo bootegese badde mu kifo kyo n'ayanjulayo abaana be babiri badde mu mulimu gw'abadde akola yagenye kati kwegamba mu mbeera eyo omanyi lwaki President Museveni olumu abantu ate eri abamwagala ebyaddala President Museveni ye muntu ate erabira abantu be yalwala nabo mu nsiko newe olaba nti ali mu bitiibwa ebyenkana bitya Museveni abantu buli we yali omuwoga amanyiwo we yamenya ekikajja amanyiwo era ojjukira mu trek twatambula naye ng'agamba awaali wa mwami gundi ng'akyamawo nabigere n'abalaba kati bino bana bahandras gye babuzaabuza ne batatuuka ne bakola n'atuukawo kakati naye bw'okiraba bangi nnyo batatuuseeko bangi bo gye bali bangi bayitivu batatuuseeko so abafunye omukisa batuuseeko kati kulevayo n'omusajja alina omukisa ogubeera mu maaso ga kabaka buli kabaka wabeerako yabweru alina n'omukisa ogwogerako ne kabaka singa katikkiro akyusa ku mbeera z'abantu kati bakatikkiro olusi nabo babaako ebyo bavuga speed naye some of those are some of the hiccups zezo hiccups ezijja nogamba nti abasirikale baffe bano abatubugiriza bali mu mbeera ki okyegedde ebyo bikulu nnyo naye kati era ebyo nga bwe nkugamba nti bitwala obuvunaanyizibwa nga buli omu alina obuvunaanyizibwa ku ttiimu so si muntu atya kuba ne Katikkiro naye ate alina level kwali abamuhandolinga abamuggala kitegeeza ekintu ekinti abantu singa beeyigiriza okutegeera obuvunaanyizibwa bwabwe
naye nga tebalowooza ku mbuto zaabwe bokka nga nga balowooza ne ku bantu abalala nga gwe bwofuna omusaala for that matter nga gwe bwofuna omusaala wano tegeera nti waliwo omuntu omulala ate oluusi ayinza okuba ye tafuna na musaala naye ng'akola. Olaba omusajja ono buli kabaka olwanabeera eweeru bamusindikira emmotoka emukimayo eyo kabangali y'obwakabaka bamukima yajjira mu bitiibwa bya mmotoka ne bamukimayo najja nayambala amakanzu ge n'akola byakoze naye kubanga mumusindikira mmotoka naye ng'ate waawangaalira watunula weewatyo kabaka lwalikeera lumu naga kangenda bamwe ku musajja wange gy'asula anti kati kyekyo because kati era ekyo ebyo nkuganga bwe nkugambye buvunaanyizibwa muntu oba department eyo teriiwo anti ebyo byonna bitegeeza kubiteekawo okyegedde because ensi ekula ontegedde bulungi nnyo luli edda abantu abaweerezanga obwakabaka babeeranga mu lubiri ontegedde naye kati obwakabaka bwafuluma kati obwakabaka bwafuluma nti olwaleero ng'osinziirawo okyegedde kati ekyo mu nteekateeka y'obwakabaka tekyakola ki tekyaliwo ali neri enkola y'okugaba amataka yavaawo nti kirina kubeera mu ki mu lubiri kinabeera mu nkiiko kuba tukyalina olukiiko lwaffe nti olukiiko lulina okusalawo okw'ekikulu ekikufaana bwe kuti so ebyo bintu ebimu oluusi ne eko kabaka yasimanga n'agaba ku mataka ndowooza tikyavaawo nakyo asiimira ddala agabira ddala lwakuba nti ennaku zino tagabanga bwe yabaagaba edda kuba edda ettaka lyaliwo eryokugaba ettaka ennaku zino lya mbirigo ontegedde ogaba waani ojagenda kusanga ogabe awantu ng'olwedde waliwo abantu abali occupants so kati ekyamagezi ennaku zino kyakola era akola ekintu ekinene ekisinga oluusi n'okugaba ettaka omanyi nti no ateekateeka buli mwaka ateekateeka omuzira mu bazira era omuzira mu bazira afuna essomero ddamba ontegedde bulungi nnyo kati ekyo kinene n'okusinga eka y'ettaka oba eka z'ettaka 10 otegedde bulungi nnyo kubanga ensi buli lwegenda ekyuka n'ebigabibwa bikyuka n'enteekateeka ekyuka kwate essaawa eno gyagenda ogamba omuntu omuwadde square mile y'ettaka kituufu square mile oweri naye tejja mumugasa eriko abantu eriko boccupants waliwo amateeka waliwo booliyirira kati okimanyi nti essaawa eno bakuwa ettaka oli bwakwasa eka 10 eziriko abantu nagamba nti nkuwadde ekyapa kyalyo liiryo ndikuwadde buwi okibayinza okukulemerera okubanga kyokolera kubanga kuliko abantu abasangiddwako kuliko abantu b'olina okuliyirira essente ziri mu buwumbi oba nabo kibanga mwavu kuwa mmotoka ya bwereere olina gamba nti musajja gwe onsanyusizza nkuwadde tigwani yiyo ontegedde ng'ekitone ennyo kyolina ogikolako giteeka mu lujja abaana ne bagirabako kugiteekako mu lujja abaana ne bagirabako naye nga ne bagamba nti leero kati lunaku lwayo service lutuuse nga weteka okubaawo n'emitwalo ameka 5 oba 3 nga togakola ki togalina so ekikulu kyakyo tulina jasi kutegeera nti luli bakabaka baali ettaka kyekibabugagga kye baalina ennaku zino n'emmotoka bazibawa waliwo ekintu kyansanyusa recently nalaba ku mmotoka z'obwakabaka katikkiro ennaku zebaga abaami bakabaka abaami bakabaka balina amamotoka babagabira waliwo ne gye babba recently awo kakati okukuwa emmotoka ng'oli mwami wa kabaka okukuwa emmotoka kisingako akuwadde eka y'ettaka eriko abantu so n'abalala babalowoozeeko kubanga bayinza okuba nga abaami bakabaka balinaanye nnyo nga bo jjukira kati mu lukiiko be batuulayo ecry yaffe ng'abantu batandika olowooza ku bantu bwe batyo oluusi ne eko zino zetukola ziyinza okuleeta ojasanga oli omukadde nga yagamba nti nze nalabirira kabaka nga bebi nze nakuuma taatawo mu structure eno eyaawa gutalabikirawo ate olina okukitegeera nti eggwanga lyaffe nga Uganda lyava omanyi Buganda is a nation ntero kigamba abantu bo tebakitegeera Buganda is not just a tribe is a nation kubanga ffe twatuuka ne ku level ne independence before iyo ebaerawo nga 8 nga 9 Uganda okitegeera bulungi nnyo nti kitegeeza ki nti Buganda has been a nation for too long era ye enteekateeka zaayo zikoze ki zibaddewo naye okufaanaganako ne Uganda eyawamu naffe twayita mu bingi ontegedde ababanja bangi abaabonaabona bangi okitegeera nti kizibu obbamatiza bonna n'abaafiirwa ebyabwe bangi era mwebali
Ochekedde n'abafiirwa obulamu. Exactly. Kizibu nnyo bamatiza. Ochekedde bulungi nnyo. Ate si kyangu nti no tulowooza ate Buganda terina budget nnene nnyo. Budget egenda gifuna kati. Nalabyeyo n'okubanja okugenda mu maaso kati mu Parliament. Buganda ebanja ebyayo. Budget yennyini. Remember ffe twajjira ku federal. Twagala federal system. Twekolera ku byaffe. Twakolera ku byaffe byagaana. Ochekedde. Naye kati tulina embeera nga embeera eyajja mu Uganda ey'okusasula. Gwe wakingamba nti Museveni alina abamubanja bangi. Ababanja Museveni bangi nnyo. Twajja mu mbeera nti tulina okusasula. Mu kusasula si Museveni yekka alina okusasula. Tukizudde nti n'eno mu Bwakabaka. Ne mu Kingdoms eriyo ababanja. Ne mu Kingdoms endala. Era kyova olaba nti President Museveni yakola ensobi. Yatya federal system. Ne federal system yali ejja mukolera sense mungi. Ebintu ebimu teyandirwanye nabyo. Federalism tetegeeza Buganda. Kubanga abagirwanyisanga balowooza nti badda kunafuya Buganda. Era abantu abasinga abegundi endala zigundi zi Kingdom endala zakiwakanyanga nga tebamanyi kibawakanya. Naye kati nabo bakiwulira kubanga Obwakabaka bwakomawo. Baagala okwekolera ku byabwe. Tekisoboka. Ate balina kusooka kusaba Tekisoboka. Kati omusolo gubayitamu nga mwe Banyankole. Omusolo ne gubayitamu ne gutambula. Ne gusooka ne gujja e Kampala ne bagulya. Ne gutaddawa mu ekola enguudo ne zitakolebwa. Okitegedde bulungi nnyo. Ne mubeera Busoga nga envunza ne zibaluma okubula obamalawo. Okujula obatta. Naye nga eriya yamwe erimu factories. Erimu ebikajjo. Kati kamukiwulire okitegera nti Abaganda ekibadde kibawalanya okuva edda nedda. Oba ekibadde kiwalanya Buganda. Okuva edda nedda. Kutegeera nnyo mangu. Basooka sinti abalala tebategeera. Naye ideologically Buganda as a nation tubuuka mangu. And its people. Tubuuka mangu because ideologically ffe tulina ebintu bye twalaba before nga tebannabiraba. Olwaleero abantu balowooza Buganda si gundi, si tribe. Si kika ky'abantu. Buganda nsi namba. Buganda nsi because balina n'ebikola. Olwaleero kabaka waffe oyo. Bw'omukebera omusaayi guyinza okuba nga sigwa Abaganda gwe boyinza okuyita Abaganda. Baganda ddala. Ontegedde nti omusaayi gwaffe si issue but the ideology. Tigwe kasokkiririza mu Buganda oba naffe. Kyovala tulina basingi Katongole. Basingi Katongole mwebali bamuwa n'obwa MP wano. Wana mu Lubaga. N'abaana bazaala be Bakatongole naye bayindi. Kasokkiriza tulina ne bano bono w'omukyere yani. Uhuru Nsubuga. Tulina bangi, tulina gundi, tulina no gundi Nsubuga era actually naye bamuyita Nsubuga. Aliwa. Ono musajja musawo w'amaaso yali Mengo wano. Dr. Ken Kigozi. Ken Kigozi. Ochekedde. Namukolako na interview. Nti ideologically that is what we are looking at. Ffe tetutunuulira musaayi gwaffe na nfaanana nti ennyindo ye efaanana etya. Amatugo gafaanana gatya. Awo si we tuli, awo twavaawo emyaka nga 15 emabega. So betulaba nti ffe ne tusetinga ekintu kyaffe tugamba nti Abaganda Kabaka bw'ajja ewammwe n'awasaayo kubanga Kabaka abakazi bonna babe. Ne bwe musanga wa Nnaalongo waka. Ye Ssaabasajja. Era nzira Buzibbali ffe tumuyita Ssaabasajja. Oga nti gusinze beene. Emali yo mbaddeko nayo nensonyiwa. Ontegedde. Otegedde. Nti bw'azaala omwana olwaleero gwe bw'ozaala omwana Kabaka bw'ajja ewammwe n'azaalayo. Omwana n'afuuka Kabaka. Mwe muba mufuga. Fatwa mu kintu. Kati Abangereza ffe awo tubasingire era kye batutyako. Nti Abangereza bonna Abangereza ebyabwe byaki? Straight line. Musaayi gono wavaako ono yaddako. Kyobola nti balina ebizibu ne Harry. Yawasa omukazi omuddugavu w'omu America. Balabanga yaleeta ekizibu mu family. Bano abazzukulu bandibadde bayinza okuba bakabaka tekikyasoboka. Kati batunuulidde oli. Agenda ozaala abaana abaddugavu. Azadde abaana abaddugavu abazaalidde mu Bwakabaka. Okyegedde. Confusion eyo nayo yava ku ebyo kubanga bo basettinga ekintu kyabwe nga kiri mu musaayi. Omusaayi gwono gwe gugudda mu gwono bwe batyo. So okuddayo wali emabega Katikkiro nga bwali nti Kabaka we wabweru asaanidde okuteekinga nooti eri bino bitwogerako. Yes.
kubanga eri abantu abatali mu structures no because ensi egenze ekula n'okukyuka nekola ki nekyuka a lot is changing, a lot is moving. Kyova abantu tufunye ne kasasiro mungi agenza ajja tutomera ontegedde naye byonna byonna ffe kyova abantu tuwangadde wate tubadde wate tukyabeerawo kubanga ffe ekitiibwa kya Buganda kyava dda se ekitiibwa ky'omusaayi se ekitiibwa kya famire kuba kati olaba mu Bungereza Windsor family yefuga yokka. If you are not a Windsor family member tosobola kufuga Bungereza tosobola. It is a Windsor family. Bano banva mu Wales tosobola Scotland tosobola gwebere eyo wano Windsor family okutulako mu lubiri lwe Birmingham oteekodde kubanga oli Windsor family bo bano bakisetinga ffe wano ewaffe obalabi bakabaka bazze bajja bakayima babaddewo baani babaddewo tubadde n'abakabaka baki bayitirivu okyegedde Ssemakokiro kati ajja sikinako bukakafu anti ne bwaba nebikiba kitokinaako bukakafu nkugambe nti omulala ajja kujja omulala ajja kujja omulala ajja kola bali mayo gamba omulangira ekya Ssemakokiro bali nkugambye omulala akola ki ajja so kikonamu musajja Muganda ontegedde tetuba na bakabaka babiri tuba n'omu ontegedde so kyengezaawo okulaga nti anyone will come naye Buganda okimanyi yali baddewo nga tetulina kabaka emyaka egitali 10 kuva ndowooza 1966 paka kabaka lwadda Julia abalamu myaka gibadde mingi naye nga Buganda weeri because tugamba ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga naffe si bali okitegedde bulungi kati that is where we are nti this is an ideology abantu balina just okutegeera si musaayi. So mu kino abakwatibwako bonna oba Katikkiro oba walabye ekivubuka ekyali kivoola Obwakabaka kiriwa nga kigamba kabaka President Museveni ye kabaka abasita kuba babudde anti kino kugambe nze nabagambye nti temukaayana oyo mumuleke mutuufu naye lwaki anti n'enswa zibeera ne kabaka waazo n'enkuyege ziba n'ebiwuka biba namunswa ontegedde so oli wadde embogamba nti nange Museveni ye kabaka wange naawe wuwe waka mukyalo ayinza okuyita kabaka ne kabaka wa Buganda mulala tumanyi ali omu mulala tayongerwako tatuulwako ye ali wali atudde entende ontegedde gwe Museveni wayinza okuba ye kabaka wammwewa gye muva eyo gye muva no problem teri akuganye era tekirina buzibu yadde tewali yakugambye nti ffe weepime n'ono kubanga notedi abaddamu gwebeera eyo balina n'ente zaabwe bazita zikabaka nti eyo kabaka nga nte n'abalunda embizi bagamba eyo kabaka w'embizi zange kati abaddembe so mu kino waliwo abantu abatali mu structures ezawaggulu si nga bano betula nti abakulu b'ebika abaami bakabaka ow'Ekyaggwe ow'Ebuddu ow'Ewakati bwe bali mu structures ezawaggulu naye ffe era tukyasaba ekintu kimu federal system nze nga nva waggulu nga Kalungi Samuel yeddira engeri ate engeri ennangira kuba ate nze nkuzibwa balangira nti nze nzikiriza the federal system tugyetaaga ng'Abannayuganda si ng'Abaganda ng'Abannayuganda kubanga kimuluma anti yes waliwo abantu abakikozesa obubi ontegedde waliwo abakikozesa obubi mu discriminatory gundi waliwo abakikozesa obubi era be bali abalowooza nti Buganda musaayi ontegedde Buganda si musaayi Buganda is a nation Buganda is an ideology. Omuganda yaliwa Omuganda ye muntu akkiriza mu nkola yaffe n'enzikiriza zaffe kasoba ng'okkiriza mu Buganda ne kabaka oli Muganda ne bw'obanga yegwe abyabigaba funa ekika kubanga gwegenda wali ogambe njagala kika bajja kikuwa kiyingiremu nti gwegenda kkiriza mu byaffe kkiriza mu kabaka yagala kabaka towasa wa Luganda lwo tokola ki gwe kaso kkiriza mu byaffe
kubanga ffe tetwagala ojje ogambe nti nze musisi ate ogenda owasenna musisi awo tetukwatagana bwekeera ku makya ogambe nti nze nsazeewo tokkiriza mu bya muli asooka tokkiriza kasokkiriza mu byaffe weebiri biri ni order omuganda si yeewo omusaayi omuganda yakkiririza mu ebyo yes era onodda mu kunoonya omusaayi oba okkakkanya obuganda kakati byebiri president byali ayogerako abo balabe ba Buganda abo balabe in some way because abo bakulowoozesa nti obuganda bukoma babuteekako boundary so ng'omuntu yena asobola okubuyingira kubanga ffe twagala kinene Buganda ba mululu abaganda tuli ba mululu we want everything tosobola kuŋŋamba nti obuganda bulina bwebukoma ffe ne bw'obeera ng'obeera tirinyi naye ng'oli muganda ffe tetulina buzibu so Katikkiro era buli mwana azaalibwa ng'azaalibwa musajja muganda aba muganda so Katikkiro w'ekitiibwa ebbayira yokyogera omwana yena azaalibwa wano aba muganda okujjako ate owa wano nga yavule n'agenda n'abeera gy'azadde era abaweeyo ffe gwe batuzaalidde wano ne bw'oleeta wano omukazi nga ye Nyamata ffe tulina n'ajja n'azaala mu kalungi mu famire yaffe tulina abazungu tulina obwana bukalungi buyitirivu nja kulaga ku biwala byabwe bizungu naye biganda biganda bulungi nnyo ontegedde biwangalira mu ssaza lya Kabaka ery'e California n'omulangira Jjunju juzi twalaba ku maama we ng'afudde mukyala Munyarwanda era bamuziika Rwanda naye Jjunju muganda musajja muganda kati ekyo kyenkugamba obuganda obwaffe si bwa musaayi obuganda obwaffe si bwa musaayi buganda obwaffe kati ekyo abantu kye batabagamba ne babeerawo ne beesiba ku bintu ebitalina makulu ne beesiba ku boundary ne beesiba ku ki Buganda is an ideological issue biriifu ate Buganda nation si tribe ekyo kigiratera okusukkuluma ku tribes endala ne kingdom nnyo yesinga mu nsi yonna wano twaliwo kingdom tewali kingdom erina nteekateeka nnungi nga yaffe teriiyo kugamba eyabungereza buli omu gye yegomba naye bungereza nkugambye if you are not a Windsor family you cannot ate ku domestic fe tusinga gwe tunuulira abaliwo tolaba bakayana kati Kabaka avene waffe nafe avene waffe bali mu nnyiriri ffe waffe ideology tulina abaffe abalonda bakabaka fe tulina abalonda bakabaka nti omwana ebikola obwakabaka abijjiddeko nti ye ekyaffe tekibaamu wadde okukubaganya ebirowoozo 9840 oyo guni namugamba ekyaffe tekibaamu kubaganya birowoozo ennonda ya Kabaka ebeera straight line tetukubaganya tetulwana era abavunaanyizibwa ku ekyo weebali ffe ogwaffe gwakubirivinga nti gwe muleese nti yoyo ye waffe weebali buli omu akola omulimu gwe Semanobe gyali abakola ku ekyo weebali nti bwe tugenza okutunulatunulamu ono yagwanidde naye Buganda yasetinga eyina kojja wa Kabaka bwebamuta Semanobe ayina emikolo gyakolako eyina Kasujjulubinga naye ayina gyakola enaggalabi eyina buli omu ayina omulimu gwe kyova we don't collide kabibe bika Buganda yasetingibwa emyaka emiko kugimaliriza obulungi kyatwala bbanga ki kati tulina emyaka nga 6 emabega okusetinga bino byonna byetukkiririzaamu ate kati bigenda binywezebwa kati naffe abazzukulu abakola ki abaliwo nti omuwala waba afumbirwa bamukima waabwe bagenda wassenga basooka wassenga bagende wa kitaawe n'amusengeka biki byonna nti amaka g'omuganda gabamu ekijja alina giwaziika abantu nti omwana omuwala alina okufukamira omwami we nti omuganda alina okuba n'erinnya bakyala ba Kabaka amazina ga Kabaka gomanyi Kabaka alina n'amazina ge bamuzinira abakyala be kuba Kabaka taba na mukyalo omu abakyala be balina amazina ge bazina amazina omabi bagayita amagonjo amagonjo tebagazinira Kabaka amagonjo mugamanyi ga butiko Kabaka amazina ge bamuzinira bagayita amajjaali bagayita amajjaali edition Buganda kunteko
amazina g'abakyala ba kabaka bagayita amajjali bagazina ddi bagamuzinira bwawummulamu bw'ati ne bajja ne bayoka ebisenso ne besiba ebisenso ne bagazina ne bagamuzina gaba gakubigula gati gakola gati ago majjali ga kabaka yekka n'asiima nti taatawo muwadde ettaka mwongedde ettaka taatawo mwongeddeyo mayiro kati mu nnaku zino taatawo mwongedde benzi kuba kati tewakyali ettaka mu nnaku ziri bajja kugamba nti taatawo mwongedde akanyonyi kamubuusenga mu bbanga gye tunayongera maaso amagunju gazinibwa babutiko gazinibwawa ogazina bagazina everywhere but nkugambe gano gali special mazina for bakyala ba kabaka amajjali seza kabaka afuna amazina gamwe afuna amagunju n'amajjali wadde kabaka osobola omusanyusa mu nsanyusa gyoyagala okumusanyusaamu naye nkugambe waliwo kati gali streamlined nti gano gage era tebalina balala tewali walala wabagazinira bagazinira kabaka ate bakyala be bagazina si basanyusa bakyala be temugenda kupangisa bannandujja bagazinire kabaka bajje bazina amajjali bwe baba bakikoze bakikola bukozi kubanga era stiru ne bannandujja bonna bakyala ba kabaka oba ogategedde logic mufunze tugambe nti amajjali mazina agazinibwa bakyala agazinibwa abakyala ga kabaka oba bakyala bonna kuba bakyala bonna babe. So that's where we are. Kati abantu baffe ebintu byaffe bageze strong setting. Yes. It is a very strong setting. Kati yetawanya bano bonna ba Museveni ne bannaabwe. Lwaki Buganda erina okuba bweti? Kati ate bano ba politician bakinga mwe kyonoona. Bwe bakyonoona oli ajja nayogera kumba anoonya bululu bwe nagamba federal kati federal Abaganda ffe kati bulogamba ffe Abaganda ffe onyiza bano abalina kingdom esali oba otandise okudistancing abantu Obuganda is bring more people bwe Buganda buli Actually yali Katikkiro mu muziba Jebi wa Rusimbi yali katongoza ensonga semasonga 5 ne mwezi ensonga 5 mwali muje bayitanga Buganda bumu nga mwali mu okukunganya abantu abavulije bavanga bulujja Uganda ina free Buganda ina free entry and exit free entry no exit gwe tuka muno kiriza nti mu Buganda tu yabyo kiriza nti gwegere wakabako gambe nti gunsanse buze tetwagala kutegeera ennyindo ye efaanana etyo oba mpanvu oba nnyimpi oba ekola etya oba ngazi gwe gamba bugambe nti nze nga bakuwa kika ne Museveni wante walengedeko Masiro nawuliddeko waliwo Ssekabaka atali muzimbeko kwasi naye ngesa bigenda abajja bizimba tayimu omanyi tulina ebintu tutunuulira nnyo ebintu ebitanaggwa ne tutwagala ku appreciating ebiwedde nabyo bijja kuggwa so katunulira ebiwedde tusiimiraawo kubanga Rome was not built in a day. So tukozeseza example ya Muzeeyi Sande Kulubyo owe Seeta okutegeeza obwakabaka naddala abakwatibwako tetujja kigamba kabaka kubanga kino kabaka kiri beyond tekiri beyond nesibi ebibye katugambe Mengo tugambe Mengo muvunaanyizibwa kubeerawo kw'omusajja oyo obulungi n'abamufaanana n'abakola emirimu n'abafaanana n'okuteekawo enkizo ku bintu kubanga ebimu tulina obbasaasira byakajja ebintu ebimu bigeze bitutomera kati kugambye luli abantu abaweereza kabaka baabeeranga wa mu lubiri abaamuweerezanga kuki close range abamweza close range abasirikale be baki bonna babeeranga kumpi n'olubiri babeeranga mu lubiri okegedde enteekateeka yaliwo naye kati essaawa eno ensi egenze egaziwa mu bintu bingi omwami ono yali musirikale mu Buganda Police nabadde ndabasolenga gamba nti alina enkofiira nga eno gye nasigazaawo mu Buganda Police kitegeeza azze nga ali mu bwakabaka bakabaka bonna abaddewo kati nenkya tulina okuteekawo enteekateeka abantu nga bano bw'atuuka myaka egiwummula awummula atya ebyo Buganda ebirina empumula ye eteekwa kuba weeri kubanga omwami oyinza okwesanga kati gwe kino ekyokuwummula kino ekyokugamba nti okuwummula oyinza okubanga kifunye bula naye nga eyo very sure weeri abasirikale ba kabaka bateekeddwa okuba nga balina empumuza gye babawummuza ekyo ndi very sure
ne wabanga takyakola naye nga alina watuuka alina wakyama ku butcha n'ajja ennyama confusion yonna eva mu kintu eki bantu abamu kulemererwa kukola buvunaanyizibwa bwabwe bakutumye noonya abantu bonna abaweereza obwakabaka bakutumye okola bibyo kunoonya ssente onoonya gula kawundo abantu banoonyeza nnyo ebintu ebitalina makulu ne balekawo ebyamakulu kubanga ekikulu kyeki kyoweereza kyekikulu so si ggwe kyoyagala ofunamu kyebavudde abakolera President Museveni bamulumba kimafiya amusanze ku mukolo muzayi nze weegindi nti owaayi ate kikikiye anti twali ffenna omusajja gwe nalaba munyonyola muzayi bakuleeta nze nali nkuba mashini gani simanyi biki bwe bakwata n'otubuuzaako awo muzayi nze nali nkuggala nze gwe bakuwa nkukuume muzayi n'atya n'otera omusajja yali ankuume era n'agamba abakuumi be kasaakola akagalaati omaya bamugambye agende mu mbeera ennungi agende mu mbeera ennungi so that's how kalungi can explain Buganda and that is Buganda ate ebyo bye byokungulu waliwo ebyomunda ddala byebuziba ate Buganda erina ne constitution etali mpandiike of course tukkirizamu teri bubachwa feka kibere tolaba bana ababba amataka nze mbasaasira gwomanyi nti Buganda erina ebyapa bibiri kiriwo kyolaba n'ekya blueprint ekyabwe blueprint yes byonna ku kiri bweno bibeba banga bw'oyagala bajja kujja bakugambe nti wagula kwani nga tokyamujjukira bakufumule nga tokyamujjukira bakugambe tofaayo genda omuleete buki bulesi so Buganda ine ebyayo amateeka gatali mawandiike nga tugakkirizamu nga tegamenyeka era kankubula endagaano esinga okubeera eri solid y'endagaano etali mpandiike endagaano empandiike bagiyuza bagikyusa afa tukimanyi nti omukazi yenna akkakkana wansi kigedde ezo endagaano ezitali mpandiike oziraba ze endagaano eziwangaala endagaano yonna empandiike obuzibu obugibeerako bubeera obwo ekyuka ebeerako okunnyonnyola oli asobola okugamba yawandiika tali mu senses ze fejjukira buli kibeerawo kirina kwe kyava buli ndagaano fe abantu abagamba nti bano beddira ŋŋonge bano beddira mmese bano beddira nkima bano beddira gundi bano beddira kino eyatandika ekika abaako ekyabaawo kubeera bwe kityo so kyovula nti kyanguwa nnyo edition ya Buganda lwazi tekatugikomyawo abakitegedde naye bwe musobola okutambuza vidiyo eno gituuse ku Katikkiro n'abavunaanyizibwa abalala Katikkiro yinza olwawo naye waliwo abavunaanyizibwa abalala lwakuba abantu era nga Kalungi bwagambye nti mwalema okutuukiza obuvunaanyizibwa bakugamba genda onoonya abantu abaali bakoleddeko kabaka oleeta ate baluganda lwo oleeta bajjajjaabo bakugamba genda olete tuwulira nti waliwo omukyala eyaliisa ku Ssekabaka Mwanga ogenda oleeta jjajjawo wekyebongoto omulimbelimbe gamba gwe tolaba amaanyi agabeera mu Kabaka Rwanda ng'olaba gaba ga bulijjo ng'okimanyi nti waliwo ekinyegenyege kitandika okukwata nga n'olunaku terunnatuuka n'oyagala okibeeremu n'abalwadde baagala kuva mu malwaliro okujja kudduka oli n'ava mu ddwaliro agenda adduke ku Kabaka Rwanda kubanga kabaka waabwe abagenda kulabikako kabaka waabwe bamanyi bingi nnyo kabaka wano bwe yaddugala walaba ekyabaawo okyegedde abalalu ne bakozesa ogw'omukisa ne bakola obusolosolo naye twagenda okumala okivaamu nga kabaka muwanguzi kati anyirira asinga nabo abaali bamubuuza nti aluwa n'abaali ennyonyi bagende bamulabe tebamulaba ago ge maanyi ga Buganda tetukyamuukirira kyovula nti abantu bamanyi okugamba ebigambo ne bagamba nti twanafuwa tukyalinga twali n'okusingawo emirundi nga Buganda ekyali amaanyi maama kati Buganda ekyali waggulu nnyo ku ntikko eri wala nnyo because Buganda ekula buli lunaku Buganda eringa katiko ekula buki buli lunaku terinaako lunaku lwe yali ekedde ku makya abalala bonna nga bafiirwa ebyabwe ffe bafiirwe ffe tugenda maaso nkubuulira tugenda maaso because naye mwe musinga okubanja mwe musinza ofiirwa anti wuliriza ffe tubanja byaffe tetukisobola kubyanja byebusoga ontegedde bulungi nnyo ate nze bwe mba mmanja tosobola kuŋŋamba nti gwe banja mpola
Hagwe nawe banja manja byange nawe banja ate nekyenkizo kirala because twabikolerera bajjajja baffe babifiira nekyenkizo kirala nti Buganda eyambye nnyo Uganda okubeerawo exactly actually ndozo okubeerawo kwa Uganda Buganda okubeerawo kwa Uganda kwesigamye ku Buganda bintu bingi nnyo because Obuganda ngakugamba ne Obuganda n'ekigambo Obuganda kyo kyennyini ng'ekigambo kitegeeza bumu kitegeeza bumu barugambo atusanga balasangeye nti kino kye tukola ffe kye kireeta abantu okutwagala ennyo ffe waliwo abantu gye tugenda n'ogamba ne bagamba kati nze mbeera mu tours and travel otuuka abantu nga bagamba omusa n'Omuganda oyo n'Omuganda otegedde kubanga balina history w'amaanyi ku Baganda nabyeko omwana yakoze akatambi mu Kabaka birthday nawo ngagamba kale senga naffe waffe gye biri Abaganda baagala Kabaka waabwe ne yes and I'm telling you do you know why because abantu batwala obudde bungi fe abantu abamu bamanyira olunogamba tetweyagaliza gwomanyi lwaki tubeera n'ebintu nga Kabaka birthday run ate ne tugaana oli n'abeera minisita n'agaana okuyita abeewaabwe bajje mu gundi Kabaka birthday run no n'abeera n'abeewaabwe n'agaana nga ye minisita n'abagaana okujja mu ministry kati kankunyumize Buganda gwondeese mu Buganda somolera emboozi let me tell you Buganda n'Abaganda n'enkola zaffe nagamba Buganda zaana ideology Buganda ndowooza Buganda is a nation gwanga eryetongodde eriri mu bantu abakkiriza ewamu kakati Buganda abakkiriza muntu gwe bayita Kabaka Buganda yaffe tulina enkola eya transparency obwerufu kyokka tulina enkola eyatwekisize gye bayita batya eyo kyokka zitambulira wamu obwerufu twekisize Abaganda tulina enkwe zaffe teriyo kintu kirungi kitali mu lukwe bwe guba mupiira bwe mma munaateba golo mulina okukola olukwe oba mulujja mu bbaaka muluka olukwe okuva mu bbaaka ne batwala kawunta ataaka onadduka eno onadduka katimba nga goolo olukwe era enkwe zaffe ng'Abaganda nkwe nnungi abantu ekyo tebakimanyi nti enkwe zaffe ziri bwe ziti ffe mu Buganda nsobola okubeera wano nga ndi Muganda nga gwe Kibirige nga nze Kalungi ontegedde mmanyi obusobozi bwo naawe omanyi obusobozi bwange President Museveni bwankwata n'aŋŋamba nti naye nga nayo ne mukwano gwange ka mukyunguzi ninayo ne gundi ne Mbonigaba bonna bakwano bange manyi obusobozi bwabwe ninayo bali neitwe bange ninayo n'Omoro bonna manyi obusobozi bwabwe naawe Muganda wawe nkola ki omanyi President Museveni nangenda ngonnomalako ekifo tikalungi anti kati gwe minisita wa internal affairs gwokwasaganya ekyendagamuntu gwoli mu kyapamiti gwomanyi kuki kati gwe Kibirige Muganda wa nonyambere commissioner nosuubira nti kati tuli mu kintu nkumanyi bulungi nti Kibirige okuva ebbanga lye tubadde abalamu tokeeranga kugenda mu kukola omwenge gukuwoomera nnyo gwe maama Beredene ye mukwano gwo esswaga likulinga esswaga okweraga kukulinga okweraga buli lwofuna ssente ezisukka 5,000 otekuwasa ontegere bulungi nnyo ebyo byonna mbikumanyiko naye ng'oli Muganda wange batuzaala awa kitaffe y'omu oba maama ffe ne wabasi omu ne kitaffe yatya y'omu oba ne maama waffe y'omu bazadde be bamu oli awo kati mu kwetooloola bwe kuti ne weekola ekintu engamba Mbonigaba ono musajja ali committed mukozi mu kuyita gwe mpita oli olweruke lw'Abaganda bannyinaze ne mikwano gyange n'Abakiga abali awo n'Abanyankole n'Abatoolo
nigwo musiru ogwo niye kifire ni kifire ayiseewo yaza yatoro omnyanyazi yarika omnyanyazi wawe yajana no awo wetubakubidde bonna hands down nti ffe tetukola bintu kubanga ombono kyali wange eyo si ye Buganda. Buganda tetambulira ku bakyali bange senga Baganda bakatikkiro bonna bakola Mengo. Buganda etambulira ku busobozi n'amaanyi na ntegeera na ideology yaffe. Nze sisobola kulekawo Moze atali Muganda wange ategeera kyenjagala okukola nenonda kibirige Muganda wange ng'anywa mwenge sisobola. Eyo ye Buganda. Ontegedde kati abantu baffe bangi bagamba tetweyagaliza ffe abateyagaliza kiki ekitufudde nti tuli waggulu nnyo kubo kubanga ffe tuli productive. Nze Singi Katongole ansingira Kibirige Ssebunya gwe nasoma naye ontegeera gwengezaako kugamba oba Singi Katongole akusingira Kasibante Moses ansingira Kasibante Moses. Eyo ye Buganda. Abantu baffe kye balina okutegeera gabanya getukozesezza temugatwala nti gali gundi but tugambe ekyo ye Buganda kyekiyesa olwazi. Yes, lwe lwazi lwe lutamenyeka nti nze gundi ani Chapman yani aliwa Chapman gundi Dr. Chapman Ken Kigozi. Dr. Chapman Ken Kigozi sawa wamanye Emengo omusawa wamanye Emengo ansingira Musoke gwe manyi nti tasobola kukola. Kati Buganda remember yaba aweereza Buganda si gundi si basiru si bwe tuli ate Buganda okwenda fe bwe twagira goloza bagundi basemogere tebaliwo kanku example eri very valid. Waliwo abantu wano abaali basobola okubeera bakulembeze ba presidents. Yes. Ontegedde bulungi nnyo. Yes. Baaliwo. Yeah, exactly. Lwaki twagenda mabega wa Museveni omusajja omulaalo twali tunoonya obuwagizi era Museveni yasinga okwagala Buganda oba gwe tokimanyi. President Museveni y'omu ku bantu abasinga okwagala Buganda newankubadde bagitya nti ajagala naye agitya agamba amaanyi gaayo agimanyi amanyi obusobozi bwaba amanyi obusungu bwaba amanyi enkola zaabwe amanyi Buganda kyeyakola mu kujja kwe eyo ye Buganda. Kati bona abewunza ne bagamba nti Buganda tulina enkwe ffe enkwe tuzirina kituufu naye enkwe zaffe ziri intended n'ekirala okulyamu olukwe ggwe for the betterment of Buganda tombulira kasasiro wo because it is not about individual. It is about Buganda. Necha Buganda abantu bonna beekulumula bayiika wano kiro misana naye teri beekulumula nga bayiika mugundi era bona basitwala babagenda ku bugenzi bwabwe fa abateyagaliza kiva ku kyokubanga tuli bamaanyi bwe tuti nga bazo naziiwa wano nze bwe njija n'enkwata kamucunguza akole kuba gwe nkumanyi tosobola kukola oli Muganda wange kimanyi ekindeeta kamucunguza akole gwonyumirwe kyekindeetesa kamucunguzi gw'ojja kukirabanga nze zakummya omulimu naye ekyo kiyamba gwe. Buganda amaanyi gaayo gonna gavudde mu kuba nti buli kintu production nnyingi nnyo eziri wano abagezi bangi nnyo abali wano naye bwogenda omunoonyerezaako bamaama be bajjajja be babiri nga yandibadde weewala naye olwokuba nti yafuuka Omuganda ffe tetulina gwe tugoba ffe n'amataka tugaba wadde. Nze jjajja wange Muwanga yafiira ku myaka 16 yawa omusajja baali bamuyita Reuben Mbonigaba ettaka bwerere lusozi lulama n'alumuwa abazzukulu twaliwo n'abalala baaliwo naye yali amaze okutegeera nti bano bagenda kutunda ttunde ontegedde oli atya n'odditunda lye baamuwa obuwi okategedde kengezaako okugamba nti the idea is beyond what most people think. Otegedde kengezaako okugamba the idea Buganda bwetyo bweri kati abantu abatagimanyi era olaba abantu nga boogeza obutamanya fano Buganda tetweyagaliza bana Abaganda tetweyagaliza gwe mulwadde w'omutwe gwe toyagaliza munno gw'oteyagaliza because nze bwe mba mmaze okutegeera amaanyi go sisobola kukutikka kiruma kiriita 10 nga manyi nti osobola liita 5
kati ate bo abasoga n'abakiga n'abanyankole naddala abanyankole bakikoze nnyo omunyankole omusanga ng'alina ministry gy'akulira oba ministry w'akola n'aleeta abanyankole bonna n'abapakira awo nga tebalina kye basobola kukola balinga bayindi n'otuuka mu hawlo natuka nga tebalina kye basobola kukola bali awo ye driver ye gundi mulimu secretary abanyankole bakyagala nnyo I don't know why ate kibanafuyiza nnyo anti bakola kibanafuyiza nnyo because they don't produce government yabwe kati batandise ogikyawa banaagenda okuddamu okwagala okwesimbawo nga Museveni agenze ng'abantu bagamba abo twabakoowa. Actually ono kizibu okusanga office top leader wa department of office yontino Muganda n'abali wansi bonna baganda kizibu nnyo naye genda mu bitongole ebyo bya government nedda genda Mengo awo togenda wala genda awo Mengo genda Mengo togenda wala genda Mengo wennyini ya Wakabaka olaba abakolawo ojja kutegeera Buganda kyeki mulimu abasoga mulimu ngugambe ekyo kati ago gemanyi amanyi gapawo tugajja naye bano otandulule ebigere ogenda otukeko ku kito tugeze ogenda ko mu electoral commission ojja tukayanga akikulira bajja kwekola line y'ekisiru akyogerera baswaze beswaze abamu bamanyi okwefaanana nga bafaanaganya ddanga olaba ba Luganda bali awo n'ogamba laba bano abala gena mu national water ono adda wano ate kati abantu bajja bakyawa bantu bajja beekanasa bagambe mweyisa bubi okyegede bulungi nnyo because ate ekisinga okuba ekibi nti baba tebasobola babaleeta tebajja lwa merit oli bamuleeta lwakubanga yasoma n'amalako ate mwana wa gundi gwe tomanyi kyekitegeeza kubeera nga oli mu ssoga waggulu wakati ne wajjawo Munyankole wano wansi wajjawo Mudokolo nalaba omusoga yali ku mobuzi ba business neryoka etambula omusoga yali ku musala byabalunywa Allahumma musoga yali mu kati ebyo binafuya system zizonna buli kubanga ono buli lwakola ensobi ngajja ayogerera Lunyankole maaso go owulira ddala omwana w'eka nga yayogera ng'omuleka agenda otereze tulabe odda mu protecting ansobize kati abantu nga batandika obbawalana ebintu ebyekisirusiru nga babawalana ekinaavaamu kuwalana mugenda kutta generation ejja ekyo nkibalabula you are killing your next generation songo ne kibeerawo nga abantu bakyayagala kyenyumirizaamu kubanga kirimu abantu ekika ky'abantu bagambe nti gwe oli ki Munyankole mukiga mwe mwatta ekitongole kino so nga ate kibadde kintu kyangu nnyo because already mulina President Museveni you already have the president there's a way out you have ministers kakati beera mugezi nti gwe minister wano teekawo Abaganda bakwagale nti oli agenda kutuuka ekiseera agambe teekawo abasoga teekawo abalango teekawo abaki bagambe musajja wabeerewo abakulwanira naye abasajja bonna bwatuuka kusaba satulite oweewammwe tasobola kukulwanirira kubanga oweewammwe nze saawa eno omuntu ayinza okunwanirira si weewaffe yono gwosanze ku kkubo kati gwokolaganye naye ku kibuga gwosobola okunwanirira kubanga gwe tonwanirira kubanga oli muganda wange onwanirira lw'ebyo values zange ezitugatta kakati wabeerewo agamba nti nedda kamucunguzi mumuleke musajja mumuveeko talina kufuluma kitongole tafuluma kitongole nja kufa naye you need such people nga si babo because essaawa eno kankubuulire kiringa ne mu kooti obujulizi bwa mukyalawo buyinza obutakola nnyo sensi yo omuntu asituka agambe nedda omusajja otalina buzibu BCD naye mukyalawo osula naye what do you expect alina kuba nga kyayogera alina kuba ku saidiyo alina kuba ku saidiyo kati abantu baffe ekyo kibaga nti amawanga gaffe ffe tuganafuyiza kale tumaliriza nga tutandise kati nze nkunnyonnyodde nti Abaganda balina enkola yaabwe kati enkola yaffe bo abantu baffe abatali Baganda bo baginnyonnyola mu ngeri gye baagala oginnyonnyolamu era n'Abaganda abamu bambi ne basiriwala ne bayingira mu eyo feeling nti wabula ate kyogereko wamma naye ensi si bwetyo bwetambula Katonda teyatutonda kubeera nga tuli tuti ensi Katonda yatutonda twale tuzaale twakole ki twale bye bigambo byasooka mu Genesis ontegedde ensi tulina kubeera tuti
so si tuti tulina kuba tuti ntegedde kyobola nti abantu bakeera ku makya baagala gaggawala because tulina kugaziya ndowooza yaffe kugaziya nkola zaffe kugaziwa it is a way forward. The only way forward is to widen our base